n'oyo Gavin sooka mugamba confirming n'abavuyo. Export TV to the world. Kitalo nnyo bannange, taata wa Jaliya Waloda afudde. Mukama amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno. Naye ani ataalaba Jaliya Waloda bannange? Era kino kibeere ekyokuyiga eri abantu bonna. Jaliya Waloda ng'abadde afaayo ku famire ye, ng'abadde atoba. Naye wano abantu abasinga ku social media, abazadde abaleka eyo, famire ye n'atagifaako, akadde we katuuka nga mulimu afudde mu famire n'alyoka yeefuula afaayo ennyo. Mbadde njagala nnyo bazadde bange, mbadde njagala nnyo taata, mbadde njagala nnyo maama. Naye nga wali babadde nga balamu nga laavu tekola ki? So okusindika okusaasira kwange eri famire ya Jaliya Waloda yonna, ne Jaliya Waloda mukwano, Mukama Katonda akugumye. Akadde koyitamu essaawa eno, buli yali afiiriddwako ku parenti amanyi kyoyitamu, ne atasoja ne maama ne famire yonna otwaliza awamu ne mikwano gya Jaliya Waloda bane buli omu Mukama amugumye. Katonda bw'atyo wasazeewo. Taata tusaba Mukama Katonda akutegekera ekifo ekiyooyo akuwe ofune ekiwummulo eky'emirembe. Rest in peace. N'oyo Gavin sooka mugamba confirming n'abavuyo. Export TV to the world.